Bannayuganda nkuyanja bazambalidde ku mugongo ng'enswa ne baabulira ensi ya nnyo ne beeyolekera ebusukka mayanja okugezaako okunoonya ekigulira magala eddiba oba lupiiya. Ensonga nnyingi ng'ezaalemera Wannyindo okweggala ezibaleetera okubutikka ku mugongo ne bagamba awannyiwaawo. Namugereka Ddunda eyawanika eggulu lino nga terina yadde empagi, oboolyawo abamu abagemulidde ebibala bingi bafunyeemu akasente ne bakyusa obulamu bwabwe okuviira ddala ku famire zaabwe. Wabula era nga bw'omanyi Bannayuganda, kino kiri ku nnono kiri ku buzaale, twakiyonka ku bbeere lya nnyinaffe Nnambi. Kasooto otandika okukyusa obulamu, famire zo ze waleka mu kyalo abasinga bakulabanga ensibuko y'okubeerawo kwabwe nga bagenda kuggyamu akasente, abamu ne zifuuka empalana ezitalivaawo lubeerera. Musajja mukulu ono atuludde gw'olengera ku screen olunaku olwaleero alina emboozi ye ey'ennaku eyandetedde okuwoza ku birozo bwe yaginnyumiriza olugendo lw'obulamu bwe okuva lwe yatandikira n'okutuuka kaakano ng'awalwanwa okuva ku bassenga be, baganda be, abako ab'eŋŋanda n'emikwano nga baatuusa n'okumuteekesa mu mbuzi ekogga oba okumusibya. Kalira ntende, nze omwana Soda, oli ku Expo TV subscribinga, commentinga ate osharinge. Emboozi ennyuvu zino nkyaleeta nnyingi, ate ku Facebook nkozesa omwana Soda era ne nkozesa Expo Bepo ne TikTok omwana Soda ne Expo. Kalira sibe nkoba nnyumya emboozi. Omwami ono gwe nkuleetedde olunaku olwaleero alina amannya mangi era wenjogerera kaakano olw'ebyaliwo ebitamukkirizisa kufuna ssanyu buli waatula n'abirowooza byamuviirako okukyusa ekika n'ayabulira ekika eky'empologoma, butereevu ne yeegatta ku kika ekimanyikiddwa nga eky'olugave. Kalira nnyumye emboozi. Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwa Gatonnya omwaka gwa 1983 era bwe yazaalibwa n'ateekebwa ku nsi atibwa Epaba. Kitaawe omulungi eyali ayitibwa erinnya erya Muhammad Kalisa, nga wenjogerera bineeno ng'ompuliriza yakkirira dda ekaganga gye batambuliza emigongo nga obwato olwalaba ku mwana we omulenzi n'amutuumirawo erinnya erya Ssekakalumanzi Suuna Saidi, era tewali kuwannaanya ne maama we omugenzi amuzaala amannya yagasiima era n'akoonamu sitampu oba ekyenkumu. Maama we omulungi nga wenjogerera kaakano naye mugenzi yali ayitibwa Ajati Nalubega Lugalambi era nga mu famire eno yabazaalayo abaana 3 bokka. Omukulu ono gwe nkuleetedde alina ennaku ku mutima gwe era nga ye agamba yamutuusibwako muganda we Bepu nga bagatta taata y'omu wabula nga baawula bamaama. Yazaalibwa ku Kaalo Amatendo Nkozi nga kano kasangibwa mu Mpigi District mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Mawokota. Ng'omwana omulala yenna, omukulu ono yantegeeza bwe yalweza emyaka egigenda ku ssomero bazadde be ne bamutwala butereevu ku ssomero eryali liyitibwa Nkozi Nusrat Primary School n'atandika okukakkalabya emisomo era omwaka gwa 1999 yali amaze okusoma eddaala erisooka erya primary ng'alikubye oluku mu mutwe, wabula olw'okugootana kw'ebyenfuna omukulu teyasobola kufuna kasente kamwongerayo na misomo gye. Bw'atyo yasalawo mu mwaka gwa 2000 njereere ayingire ekibuga Kampala atandike okupambana ng'omwana ow'obulenzi. Bw'atyo Bukolokolo yatuukira mu kibuga ekimanyikiddwa nga Ndeeba n'atandika okuyirira. Nga bw'omanyi emirimu gy'Abaganda baffe abatakakkalabizza nnyo misomo gibeera gya kweyiiya. Munywanyi wange ono yantegeezezza nti yatuukira mu galagi atandike okuyiga okukanika era okuva mu mwaka gwa 2 njereere paka 28 yali mu kabuga Ndeeba ng'agezaako okukakkalabya, wabula nga bw'omanyi embeera z'ensi eno obulamu bwagaana era ne bimulemerera. Butereevu olw'obukujjukujju bwe yali alina yasalawo okwabulira eggwanga lyattu Uganda agenda anoonyezeeko ewalala. Bw'atyo yaggukira mu nsi emanyikiddwa nga Rwanda. Wamma eno enkyukakyuka y'obulamu bwe gye yatandikira ng'ali mu nsi ya Rwanda yafunayo emikwano mingi nnyo, omwali n'Abawarabu. Bano tebaamuyisa bubi olw'enkwatagana ennungi gye yalina nabo n'obwesigwa. Baasalawo okumutwala ewaabwe gye basibuka. Butereevu baggukira mu nsi emanyikiddwa nga eya Oman. Eno obulamu bwe gye bwatandikira ddala ate okukyukira ddala anti yagenda ng'akakkalabya ebyokukanika. Yagezaako n'okusuubula amamotoka okuva mu ggwanga ly'e Dubai ng'agayingiza neeno mu ggwanga lyattu Uganda, wabula abafamire ye olw'obutakwatagana obuli wakati awo ne bamulemesa era ne bamuzza n'emabega
mabega kutuuka kaakano ng'akyabakaaba. Bizinensi ye ey'okusuubula emmotoka okuva mu Dubai bwe yali emaze okugwa yasalawo n'addamu ne yeekwatakwata ng'omusajja mirimu gye egy'okukanika era n'addamu n'afuna akasente wamma obulamu ne bweyagala. Wabula antegeeza mu mwaka gwa 2021 bamuddamu vuunula bibya era ku olwo obulamu bwe kyenkana baali babukomezza. Abajjukira ebyafaayo by'ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda tujjukira bulungi ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa Museenene omwaka 2021 waliwo okutulisa bbomu za mirundi 2 mu kibuga Kampala nga bbomu ezo zaakubwa ku Kampala Central Police Station check-up kw'ossa ne Parliamentary Avenue ezaakubwa okumpi ne poliisi zatta abantu 3 wabula abantu 33 ne bagendera ku bisago. Enjega eyo nga yakagwawo wayitawo wiikisi 3 zokka munywanyi wange ono n'ayingira eggwanga lyattu erya Uganda era yantegeeza nti ekyali kimukomezzaawo kwe kuziika ku jjajjawe omugenzi gwe yali asigazza mu bulamu bwe nga famire ye nga yakatuuka mu ggwanga lyattu Uganda. Mu mukolo ogw'okusiibula omugenzi yafuna reactions ezitali za ssanyu okuva eri bassengaabe be yantegeezezzaako amannya ganeeno wammanga okuli amanyikiddwa nga Nassolo, Nantale, Amalaka ng'esigalize olw'ebyokwerinda naye nga bonna bazira mpologoma kw'ossa ne muganda we mutaata amanyikiddwa nga Katerega Peetero. Ezimu ku mbeera ezagamba nti ze zivaako akabasa nti mu famire yaabwe eno ye yasooka okugula emmotoka era yalinamu ku kasente ekyo kyokka kyamuwalanya okutuuka ne gye buli eno. Omukolo gw'okusiibula omugenzi nga guwedde yantegeezezza yali mu kibuga Kampala ng'atambula muko ne mukwano gwe ne wabaawo eyabakubira ng'abategeeza nti waliwo poloti eyali etundibwa ku bukadde 15 yasalawo ayingire ekibuga asobole okugigula agigatte ku by'obugagga by'alina ng'apaakinze emmotoka mu katimba agende akwasaganye bulooka ono. Yali ali awo n'asalibwako emmotoka eza drone ennyingi z'atabala muwendo kw'ossa ne bodaboda n'emmotoka endala eza buyonjo ne bamukwata ne bamutegeeza nga bwe yali yeetabye mu kabenje akaaliwo mu ggwanga lyattu Uganda ak'okukuba bbomu ezaabaluka ne zitta abantu 3 ne zirumya 33 n'atwalibwa mu bifo ebyekusifu bye sigenda kwogera olunaku olwaleero ne batandika okumubuuza kajjojijoji w'ebibuuzo kw'ossa n'okumukolako okunoonyereza wabula oluvannyuma ennyo Katonda nga bw'ataali anguzi baavayo ne bamutegeeza nti tolina musango. Oluvannyuma lw'okunoonya ebyobugagga ebyali bibagambiddwa nga tabirina omukulu ono olw'okuba n'amalevu kyali kimutwazizza era ng'afaananira ddala abatujju abakuba bbomu wabula nga bamaze okumuta omu ku bakulu abaali bakwasaganya ensonga ze yamutegeeza nti yatutegeezezza olugambo luneeno toyinza okuba weekuusa mu bikolwa eby'ekitujju ye muganda wo kennyini wabula tugenza okukizuula nga tolina musango era yateebwa. Ng'ateereddwa bw'ati yasalawo okudduka mu ggwanga lyattu erya Uganda addeyo gye yali akwasaganyiza emirimu gye era ne gyali kaakano tayogerayo kuba n'ensi yazikyusa olw'ebyokwerinda bye. Yeeraliikirira baganda be bano okumutambulirako n'okumunoonya nga bagezaako okugamba yekyayita okumusiraanya. Omukulu ono gwe nkuleetedde obudde bwa kaakano olw'essungu ennaku n'obulumi bwe baamutuusaako amannya yagakyusa nga kaakano wenjogerera yafuna erinnya ery'ekika eky'olugave ng'amanyikiddwa nga Katende Ahmed Saidi ali mu nsi gy'atayogedde linnya wabula mu lugendo olw'okugezaako okukyusa obulamu bwe ng'anoonya lupiiya atambuliddeko mu nsi ez'enjawulo omuli Rwanda, Oman, Dubai, Nigeria nga kaakano alina ensi ey'abazungu gy'alimu gy'anoonyezaamu lupiiya. Obulamu bwe bwatereera naye buli watuulaawo wansi n'awuliriza awulira ennaku amaziga ng'agamba yii famire yange yennyini abanjola be bantuusa ku kikolwa eky'okutuuka okusibibwa essango eryo eddene nga bwe likukka mu vvi ovunaanibwa kulya mu nsi y'olukwe. Munnayuganda bw'owulira sitole bwe zityo kyakuyiga kikyozijjamu eri abalya mmere ssaawa yonna yonna. Mukulu Katerega Peetero bw'anaaba ayagadde okubaako n'ekyalambulula amatu gange maggule anti omuganda yatugamba tosalanga gwakawala nga towuliriza gwakalenzi. Nze omwana Soda Export TV followinga emboozi nnyingi zikyajja ku lwa Katonda n'ensi yange era Namugereka Ddunda abankuumire. Export TV to the world.